Sobola funa tuwele ku bidodo tuletera kawuta tuweka chorus ako bambi obulamu bwe buba bambi tugume tukole ennaku tugifume bambi manyi tuli bubi bambi obulamu bwe buba bambi tugume tukole ennaku tugifume. Pose beautiful Erinya gwani? Nze Ruth Kuganja. Ruth Kuganja. Abadom pabiza. Obwedda kati omutwe gwe gwetabuddemu erinnya eddala. Obonyo lyose n'obuuza. Ne baba soko olinye mu nnyondo. Ego kyavuga. Gwe. Ate omwana ono mumulinde, omwana ono mumwetegekere nze mbabuulidde. Naffe ennaku tugifume. Ki ekyakuwaliriza? Ennaku tugifume bambi. Ruth, wavudde ku ky'okuyimba oluyimba olwo nga tetunna kwanjula bali? Ekisooka nasi mwana muto. Nsinzira ku abantu kye baagala, embeera abantu gye babadde bayitamu kati emabegakawo tubadde mu COVID. Abantu badde bayita mu mbeera enzibu nga beetaaga luyimba lugumya. Baba watugumiza. Soka weyanjulireko eri abatulaba bamanye amanya gwani tuyoke tugende tusimbule ku bibuuzo abantu bye balina okubanga bakumanya. Bamikwana abalungi amanya gange nze Ruth Kuganja gemanya amatuufu era genkozesa mu music va my home village Masaka Ekairikiti eyo. Ekairikiti muri bameke waka ewakulira Chozeni Becky kuba yakuba akajji kati ketuliko ani mukulu ani muto tuina mukulu waffe bamuyita Daisy kugwe n'Chozeni ani mukulu nze mutowe zamudda ku mugongo obulamu bubeera butye Masaka eyo mpulira mwali bana ba chachi katulwa ate kati mutandise okuyingirawo wano mutukube bambi owulira otya manange I'm feeling happy. Okay. Kubanga okuvira ddala ewaka tubadde nga tuyimba mu kanisa ewaka mama waffe muyimbi so ndi musanyufu okubanga nange abayimbi tebapowa ndi musanyufu okubanga nange njikoze. Okay. Nalabye Chozeni Becky yavudde yawo recent, was it yesterday, na postinga nga kuintroducinga ku bafani be nti muto wange ayingiddewo bwati teyakikoze mu late kuba obaddewo for some time oba yali apostinzeeko kyonna kyekiri ndaba still it's good. It's still good. Yadde yapost oba late oba earlier good enough she posted. She gave me a voice. She gave you a voice. Era wawulidde bulabudde nnyo essanyu kubanga yampaddeyo mention. Obaddeko ne Chozeni Becky mu biseera wa tinkidde nnyo mu banku zaawo. Mbadde nga mbeerayo bwe mu holidays nga wemala okusoma ngenda n'empumulira ewe. Era kyakuyambye mu kugatta mu kuluyimba luno. Like oba mu music, buza mu music. Mu music ayina kyanyambye. How? Kuba ekisookera ddala ye number one inspiration. Okay. So okuvaayo nze okuyimba walaba sister you got inspired ate yava wala nolaba nga kikubye noga nange Chozeni waba kikubye nsobola kikola soko nkube kwano obugalo tuli bubi naye Chozeni yakubulirako olunaku yasooka okujja wano twamulaba waliwo atalaba Chozeni lwaki gwe toyize bwotyo wamukopye kati embeera gyali mugwe gyotambuliddemu twagadde leeta biri byemabega byasookeramu. Sinze sisuubira nti mukopye kubanga tuli baluganda akasayira kabaamu naye ate tuli bantu babiri ab'enjawulo. Tutandikire ku nsonga eno enkulu. Mama oyagala kufukaamirira? Yayagala oli omwana tomulaba nti ono omulabye DJ Medruso omuyimbi omupya wuno anagikuba emikolo tugimuwa. Very beautiful. You don't love her. You just love the voice. About the specific ayagala voice. Mwana muleke banaite muwabya banaite muwabya omwana. Ruth. Ntegeera ko nti oba fena tumanyi tobadde obera nnyo e Masaka. Otuuse mu Kampala. Ogambye nti waliwo ayagala oba okusayininga oba ki. Watuukira e Kampala watuukira wa? Watuukira wa Chozeni oba management eyina we yakuteeka.
management yansanga mu kyalo. In fact Lutuwe. ebisinga ebyasooka twabikola mbesinga mu kyalo. Okuliko Management oluyimba wagifuna luno otya? wali mu kyalo. Nali nkyali mu kyalo. Management omanyi ensonga music esearchinga for talent mu byalo. Kubanga erinyo based on girl child. Okay, yes. So bansanga eyo mu kyalo ng'omanyi ogezaako oyimba mu studio ogezaako Gana, obikutuka. webisiba webikutuka Ngagenda gwakana. Ng'eddoboozi nga si lyeryo. nze namunkisako olwo. Oh my God. Banene banjagala. Bategekawo gundi like auditions oba wabayimbira mu buyimbizi ne bakusika. Nabayimbiramu buyimbizi. Buyimbirani. Manager bamuyita omukulu Hamza era gwe ntambudde naye. So na bibansanga eyo mu kyalo ne bangamba nga omanyi nze nalaba kubanga emmotoka yaabwe kuliko nsonga Yes, yes. so najiraba ne mmanyirawo they are looking for something. Nembesoka naddukira emmotoka muganda wange. Watandikira kulimba. Ngobalage gwono mweliri. Ofunamu guli omutima ogamba kati nzize Kampala naye nzize ngaki muyimbi oba nzizeera kukyayira bantu kudda Masaka. Najja mazeeko. Yali amaze jjukira bamaze omusaati nga bamufunye. Wali kudda mabega. Kati buyimba tusubuleyo bulala bumeka oyinza tukangamuka okaddako oba kukomaze. Musubire non-stop music over and over and over and over atayo kyayekka. Ruth, wofuna opportunity wa platform okwogera ku mukulu Haba Kishonga. Oyinza mwogera kotya. Bane kumusiima kokka. Kubanga nibye yakankolera like sisobola kumwebaza kimala. Banambe kati osula atinga kyakola kinene. Tulira. Akyusiza nnyo obulamu bwange in fact even now. Okay. Afudde Ruth omupya. Kyenjagala okubuuza Ruth ekirala nti are you under management nga tusibula, are you under management era bwe baba bakusayininga contract ya myaka emeka? Yes, I'm under management. It is Shonga Music. Bansayininga emyaka 6. Okay. Tewefuula omulungi atulaba ate ku Bukede TV abadde Kuganja tugenda kubanga ate tuwumulamu katono nnyo tuberenga tukomawonera bennyo music w'omwana ono era ngenda bakubiriza bannaye musikenga muwagira music waffe mutolo kakana kituufu tugende kuwumulamu.